ne Smith mwena tubagala nnyo era mwebale kwekomera ku mukutu ogwo. Tusanze wano ku kibiina kya People Power oba NU. Yeah. Naye twagala twebuuzeemu amateeka gano amapya agafumye ku bayimbi. Amateeka amapya agafumye ku bayimbi baagaleese kunyigiriza muyimbi oba okitegeera. Banyigiriza Bobi Wine ne beerabira nti banyigirizaamu ate n'abayimbi abaki abalala. Bobi Wine yabafuukira akayinja mu ngatto. Bo bakimanyi nti essaawa yonna omuyimbi bw'avaayo n'ameruka yenna luli baatuyisangamu amaaso ne bamaze okukisula nti nno omuyimbi asobola okuvaayo n'ayogera ekintu ensi n'ekola ki neewulira. Kati ko bo kaba tugijigireko amateeka aganaatuzza mu kyalo. Ngazi omuyimbi amateeka go bugabeerawo nga ddala ne bagimpozinga nti gagenda kubeerawo. Abyadda ddala music industry ye Uganda bagiziise era abayimbi tetugenda kuba nga tuyimirira n'omuntu n'omu agenda okuba ng'akola ki ng'anyigiriza eddembe lyaffe nga ffe abayimbi. Twetaaga okuba nga tweyagala nga bwe tubadde tweyagala. Tusobola tuteekako mateeka bwe gatyo tigalina we gatwala muyimbi oba okitegeera. Omuyimbi gamuzza mu kyalo oba okitegeera. Bwe bakola zi kampeyini zaffe ffe be bayita ne tubasanyusa. Ne kati essaawa y'akaakati balaba nti tebatwetaaga. Yandasa kitegeeza bayuuza bamala otweyambisa ne bamala ate ne bakola ki ne batugoba. But the thing is amateeka kankiyite na kiteekateeka ekyo kye baleese tegalina mulamwa. Abawagizi bange mwenna ngenda kubateera akayimba akapya bakayita Musaayi nakakoze ne Ronnie on this one. I'm going to shoot the video anytime from now. Mujja kuba mulaba akayimba kange akapya. Mwenna abawagizi bange bali mukulaba Governor S. Kyemulina okumanya nti Governor S wa People Power. Ne kadi yino ogikola ki njirina. So mutuwagire nnyo tugenda bawo omuziki ogwakabi na buli kimu. You understand? Yeah. Kale mwana mama Smith beera bulungi. Kale kyakalo.